Emboozi tosobola kubuusa maaso wiiki eno y'emboozi y'ebitabo. Diguli. Pastor waffe. Ekyamazima yo Diguli University navayo officially communicating a tupulya position yayo. Kintu obe abakintu tebannavaayo. Naye oba bitalina makulu tebabiwa makulu. Kisoboka nakyo. Batusa kudda ku bantu bakubadde bakulabanga osomesa bulijjo otuusa okutikkira okuba n'essomero diranga n'okulanga nti guno olunaku tugenda kutikkira ne bakulina bavayo obuvi okuleta n'ekipapula ekitalina na headed gundi ku lupapula olutali headed. So ogamba ebitalina makulu tebabiwa makulu obaamu n'amakulu. Kati lugamba ffe kasita obweyimiriza waffe buli ku university nagamba eri ey'ebweru kakati tuba tutambula ku Google ng'ate waliwo yafunayo doctorate ku university y'emu mwaka ndowooza gwali gwa 2016 ate nga ne bagamba university egaba doctorate yenfu eyo yennyini tugamba tunaaba tutya bane Katonda ate kikyagala tukola so ne tubeerawo emitima nagibatunduga gibaluma kubanga yo Diguli nga gibalumira ki bibakwatako ogwa tugyetaaga tugibaliddeko bingi tugenda mbalala anti waliyo crusade kati bwetabawo Diguli temugenda antipulanize genda kukola crusade nga twambadde gawuni. Naye okimanyi naawe osobola okuvaano mu misomo gy'alema n'ogenda n'oyambala gawuni. Nedda kati ffe tubale twagalanga eriko n'anointing nti baatutikkidde kati otandika ogikubamu ebituli nti ate entuufu si ntuufu otukola buzibu kya ebintu bweri obuntu bweyitiriza bakibudde kuggwe senkubulira nze ndi wano nina Diguli yange tewali yali agikubyemu bituli Diguli y'omusumba kozi yawa yafunye yamuteesa naye terina buzibu yamuteesa naye terina buki si yagundi yamuteesa naye terina buki awo njagala wandalayininga terina buki sayima wasomera kumuteesa oyagala kunkasuka gye saasomera dulinga wangamba bidala lwaki wesiba ku university yaffe olabye nezijukira wangamba bidala uli mu kwesiba ku university yaffe naye yonna Diguli gye nnina terinaako buzibu wadde naki ensonga wano si yayo nakukola ki obutambi bwonna obutambula obugamba Diguli yange eri fake buva wa Kini Kalisa kweni BS entalo zonna amatikkira agabadde ewaakayiwa olwaleero ga kiwaanyi kubanga diguli zonna ezaaweereddwa ne diploma ne certificate tezikkirizibwa era tezigenda kubeera teziyinaamu nsa si wano Uganda wokka wano ne mu nsi yonna togenda gikozesa kufuna mulimo era tugamba abagaba emirimu bonna gye muli temugezaako kuwa abantu bano ne mubawa emirimu olw'obuyigiriza obwo butali butuufu obufunyiddwa ewaakayiwa International University. I've been studying under the United Graduate College and the Seminary. It's based in USA. Through Kaiwa International University. You cannot breathe while holding a fake doctorate. Garaway is the recipient of an honorary doctorate degree from the United Graduates College and Seminary International, an institution based in the United States. For GBN News. It's one thing to oppose a government when it maliciously attacks the credibility of others. It's painful. For all my life, I try to help people. But this one is painful. Please, allow me to breathe. That was Minister of State with responsibility for disaster management and information, Winston Garaway, in the Upper House on Wednesday. The government senator defended his degree against attorney-at-law Jerry Edwin, who recently questioned the credibility of his doctorate. Every school child knows Senator Garaway is not oppressed by anyone, least of all yours truly. I was simply pointing out that the senator holds a fake degree. His doctorate is fake. If he feels aggrieved, please take it to judicial intervention. Let the courts intervene if I am wrong. Okusoma tekuliko myaka. Omuntu omukulu tekirina buzibu kuddayo kusoma. Naye ekikulu
kyekifo ky'oddiddeyo okusomeramu kituufu kikkirizibwa mu mateeka oba tekikkirizibwa mu mateeka. Eyo ensonga enkulu, naye okusoma kukulu nnyo kubanga waliwo omuntu nga teyafuna kyansi kusoma ng'akyali muto. Era mbakubiriza nnyo abazadde muyimirire ku lw'abaana, musomese abaana, muyimirire bazadde abakyala n'abazadde abaami, muyimirire ku lw'abaana, okole ky'osobola abaana basome kubanga okusoma obutasoma buluma bukulu. Kino njagala kigende mu balala aba planning okuddayo okusoma kubanga era abantu nze mbakubiriza abaddeyo okusoma, mbakubiriza kati aba planning okuddayo okusoma sooka otunuulire awantu w'ogenda okusomera wakkirizibwa, ate n'ekyokubiri ky'ogenda okusoma ogenda kutuukiriza butuukiriza kugamba bagambe nti bakutikkira oba ky'osoma kirimu omulamwa. Ekyo y'ensonga enkulu. Nze mami Ted gy'akomawa kugira yakuma okudda obuto olabye otya? Lwaki temuva ku mukyalo oyo bannamawulire? Maama twali tuludde omulabako okulaba ngeri gyazza obuto. Mumuveeko. Tujja mukeberangako buli mwezi. Mumuleke. Abeere nedda mami Ted yeetaaga amawulire kuba kanisa tennajjula. Mujja bimujju. Olaba kanisa yeetaaga abantu. Abasajja batawaanya. Omuntu eyali ayiseeko mu kaseera ng'atawaanyizibwa omusajja. Osobola okukitegeera omukyalo. Kiva ku mutima nkirabye. Okirabiddewo ekiba kiva mu mutima gwo. Amaaso go galina engeri gye gatangaalirira. Ng'omanyi nnyo. Waliwo engeri gye wakkubirira. Olwatuuka kumba ssebo ne bannyabo ndeese omukyalo ono yabonaabona n'omukwano. Kyoyogedde kinene. Tobonaabona akuuna mu mukwano. Nze nampijja. Oli n'akutambuza n'akulumya omutima. Nagwa maama Paulo. Omukwano guluma. Gwalumako ne kwa Ivaniko oyo. Oyo gumusimbira ddala. Kale kakati Bali Black yavuddeyo.